ebibuuzo tubyongeddekokko era nga buli muntu agenda kubuuzibwa ebibuuzo bisatu. Ebisatu ebyo buli kibuuzo ky'oyanokola nga kikubuuzizza nga bakikubuuzizza nga kikyo ofuna obubonero busatu. Oli bwakironda n'akiyita afuna obubonero bubiri. Oli bwakironda ne kimulema tumusalako obubonero bubiri. Nkiddamu omutendera guno gwe tugendako ebibuuzo tubyongeddemu biri bisatu, naye ekibuuzo ky'oyita nga kikyo oweebwa obubonero busatu. Ekibuuzo ky'olonda n'okiyita oweebwa obubonero bubiri. Ekibuuzo ky'olonda ne kikulema osalibwako obubonero bubiri. Muleete ebbaasa, sooka atuwa ebbaasa tutambule ekyago. Sajja. Naam. Sajja. Naam. Jangu ono n'ekibuuzo kino kikubuuze gw'okiraba. Naye omukebe. Ekibuuzo ekisooka ky'okutte kisoma nti samuraa'u. Samuraa'u kika kya mmere. Sinzira ku hadisi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Ogenda kumpa ekika ky'emmere ekyo ekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri ekiri mu kibuuzo ekyo, sahaba bwe yamala okwetooloola emmere eyo gy'ogenda onkupa erinnya lyayo, n'ayogera ebigambo bino, n'ayogera ku zakatul fitiri. Naga nti ara mudda min hadhihi ya'dilu muddaini. Ebigambo ebitegeeza kibinyonyola abazadde ompe n'ekika ky'emmere. Asamra kika kya mmere eyitibwa eŋŋano, yaggyibwanga mu biseera ebyo ebyedda. Kika kya mmere ey'eŋŋano, sahaba ebigambo ebyo bye yayogera byali bitegeeza nti ye okusinziira ku kaweefube bw'alabye oba gwakoze, alabye nga nisfu saa nga yenkanankana ne saa eya samura, yenkanankana ne saa namba ey'eŋŋano endala, nga ye alaba nti ayina samura asobola okuwaamu nisfu saa n'ataweza saa namba. Bakumpira obubonero butaano busatu, obubonero busatu. Imorani Siraji, obwo busatu obumaze. Ekyange kiikino ogenda kumpa amateeka agatambulira omukyala gwe bayita Hamiru omumanyi? Yese omumanyi. Yaliwo oyo abamukyala nakabuto. Abamukyala abeera mukyala nga muzito ng'alina ekitonde mu lubuto. Kati mbuuza, omukyala oyo olubuto luvuddemu nga terunnaweza myezi 4. Omukyala oyo mateeka akyaga obusiraamu agamutambulirako. Omukyala avuddemu olubuto nga terunnabeera nga luweza emyezi 4, asigalawo ng'omukyala owa bulijjo olw'ensonga lubeera terunnafuuka mwana. Nkuwadde obubonero busatu. Imran Siraj. Naam. Ejuzu tebayita amma ogimanyi? Yesebo ngimanyi. Mulimu essuula ezakkira e Makka ne Madiina. Yesebo. Mpa omuwendo gw'ezakkira e Madiina ozimmenyere. Essuula ezakkira e Madiina mu juzu amma ziri essuula 3. Suratul Bayyina wa Zalzala wa Nasr. Bakwe butaano.
kitandika Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagenda mu lutalo lwa Hunayn. Ogenda mu lutalo lwa Hunayn yali avudde mu lutalo ki? Okugenda mu Hunayn yali avudde mu ghazwa Tabuk. Ghazwa Tabuk kiganye waliwo kironda yali avudde mu Fathu Makka n'alyoka agenda mu Hunayn. Fathu Makka bali lutalo. Bismillah. Imurani mbuulira Nabbi Yusufu bwe yasuulibwa mu luzzi yamalamu ennaku mmeka? Zaali ennaku 3. Obubonero 3. Bismillah. Kayondo ekibuuzo kyo kigamba nti Yusufu ono yalagawa ng'amaze okuggibwa mu luzzi? Yagenda Misiri. Wanje bamutwala Misiri mu lubaka zino tegogera Yusufu bwe bamala okumugya mu luzzi luno bamutwala mu katale kabaka w'e Misiri n'amugula n'amutwala mu lubiri lwe. siwulira. Yusufu okumala bwe bamugya mu luzzi bamutwala ku katale ne bamugula kabaka w'e Misiri n'amugula yaliko mu ebyo ebiseera n'abeera ng'amutwala mu lubiri lwe. N'amutwala wa? E Misiri mu lubiri lwe. Obubonero 3. Basahaba ba Nabbi babatumanga amannya oluusi ag'ekimpatiira. Sahaba ne bamuwa erinnya naye nga si yeri erirowooza ali Nabbi. Abubakari, Siddiq, Umaru, Al-Faruq. Kati mbulira sahaba ki gwe bawa erinnya lino? Ghurab. Ali ibn Abi Talib. Wekakasa ekibuuzo kyansalira. Ghurab. Ali ibn Abi Talib. Olwamulonda kiganye sahaba bamuyita Bilali ibn Rabah. Ghurabu kitegeeza ekinyonyi kinnamuŋŋoona ekyaddugavu olwokuba yali muddugavu bamuwa erinnya eryo. Kayondo akiramu ekigambo insaanu kitegeeza omuntu omu. Kiina jamu 3 zimpe. Insu, Unasu, Nas. Takumpeera obubonero 3. Oluvannyuma lw'okufuna obusatu nabuno njagala bbukuwa okutta abasiraamu tekitandise kati. Basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naddala abana abamuddira mbigere baabatta. Ani yatta Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu era yamutadde obubonero 3. Abubakari Siddiq tebamutta wabula yafa bulwadde bwa musujja. Yafa mu mwaka gwe 13 hijiriya. Wadde obubonero 3. Kayondo Akram. Kayondo. Naam. Ekigambo talaka ino le tuwuliddeko? Iye. Tuwuliddeko? Naam. Ire obulye n'abakulu b'ekigambo ekyo. Banziriremu. Ekigambo talaka ino wale tuwuliddeko? Naam. Tubulya amakulu gaakyo ng'obubonero. Talaka ini kitegeeza okuddingana la ilaha illallahu emirundi n'emirundi, okuddingana shahada emirundi n'emirundi. Kiganye olwamulonda
ekigambo ekyo talafain kitegeeza okuddamu, to repeat after someone. bwanika babumpera obubonero bubiri baba wagamba nti wa innaka la qur'ana min ladun hakimin alim. Kitegeeza okugamba la ilaha illa Allah omuntu akola ki wagiddamu. Bismillah. Kino kya Nyanzi. Yusufu alayhi salatu wassalam yalabe munyenye 11 n'omwezi n'enjuba nga bivunama. Yusufu alayhi salatu wassalam yalabe munyenye 11 n'enjuba n'omwezi nga bivunamidde. Ekibuuzo kigamba be baliwo abo abaali bavunamira Yusufu? Baali baganda ba Yusufu alayhi salam. Emunyenye 11. Emunyenye 11 baali baganda be. Emunyenye 11 baali baganda ba Yusufu alayhi salam. Enjuba yali taata we Yakobo. Omwezi mama we. Mwezi yali mama we. Yogera bulungi kino. Yali mama we. Damu ansa. Kusembayo. Emunyenye 11 baali baganda be. Enjuba omwezi yali taata we Yakobo alayhi salam. Nsaba kunziramu kokati. Nyanzi. Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam yalaba emunyenye 11 n'enjuba n'omwezi nga bivunamira. Be baani abo? Enjuba yali taata we Yakobo alayhi salam. Emunyenye 11 baali baganda be. Omwezi yali mama we. Obubonero busatu. Nyanzi. Qur'ani ogimanyi? Yes sir. Mulimu ekisula ezakkira emakka n'emagiri. Yes sir. Nzimpa eyakkira emakka nga yeesinga ezakkira emakka obuwanvu. Muzakkira emakka mpa egisinga obuwanvu mu Qur'ani. Suratul Baqara. Suratul Baqara yakkira Madiina ani amulonda. Eyo bagiyita suratu Shu'ara. Suratu Shu'ara yeesinga obuwanvu muzakkira emakka. Nyanzi. Yes sir. Hadithi eno ogenda kugivunulula abazadde. Etambula bweti. Oluvannyuma ompa amakulu g'ebigambo ebisaziddwako. Nja bigamba. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama al-ujama'u jubaru wal-bi'ru jubaru wal-ma'danu jubaru wa fi ar-rikazi khumsu. Tusazizza ku kigambo al-ujama'u n'ekigambo rikazi Kigani. Hadithi eyo yali etutegeeza nti omusango oguziddwa ensolo oba omuntu agudde mu luzzi ng'oli yasima oluzzi oli n'agwamu, oba ekirombe omusango gwe kiba kizizza ng'okumira abantu, agamba nti nnyini byo tavunaanwa era taliiko musango. Naga nti ne mu maali gye bayita rikazi eyo ye yaziikibwa mu jahiliya, singa oli agivumbula al-khumsu ekigero kya zaka gyawamu atuwe al-khumsu kimu kyakutaano. Al-ujama kitegeeza
البهائم. bakuwa obubonero busatu obadde olonda bakuwa bubi bakwadde obubonero bubiri. Nyanzi ntutaba Nyanzi wanjisewo onywedde yes Seeka Faisal akubuuziza ku Quran nange wenzizze. Waliwo essula mu Quran eziyitibwa al-muawwadataini, abamu bazaati ne bagamba muawwadataini. Ziri mmeka era ziri ompa amannya gaazo? ziri essula 2, essula 2, suratul falaqi suratul Falaq ne suratul nas. ne suratul Nas. Nkwadde obubonero nya wanjisewo tegenda okubuuza ekigambo muarrik wali kiwuliddeko muarrik totulyanko njala makulu gaakyo simanyi bagenda kukola otya kiganye na muarriku njala muarriku yani wali kiwuliddeko yani muarriku abeera muntu eyakenfuka mu ilmu taarikh. Imran bamumpera obubonero bubiri. Muarriku yemuntu tabuka byafaayo. tugenda londa ebirala mukomewo muteekinga ekulasi endala ebibuuzo birabye oba abaana basoma ebibuuzo bizibu masha Allah. segamba kale singa nzaali omubudde obwo ate tabamu agamba singa naakulembedde omwaka ogujja asooka leeta namba emu ezo ngeri yakamanya emabega agamba kale senga nange mbaddalimu nensansira omusiramu ali awo oba bali ku ki ng'abaana ebibuuzo ebyanukula ebyo sibiriimu. awuliranga olucayi Abantu bajja kunyiga. Naam, Imran, bismillah. Mu mpaka zaffe nga bwe zizze zitambula twalaba Saad bin Abi Waqqas nga yasooka okuta akasaale mu sabiilillah, naye buuzo kiri nti bwe yafa ani yamusaalira? Ani yasaalira Saad bin Abi Waqqas? Saad ibn Abi Waqqas weyafa eyamusaalira yali Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Tugani ani alonda yasaalira Saad bamuyita Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam. Imran, Naam. juzu amma ujimanyi Njimanyi. ilimu essula ezakkira e Makka ne Madina. Yes. Ezakkira e Makka ziri mmeka? Sura ezakkira e Makka ziri essuula 35. Segezaamu auditors. Ziri essuula ezakkira e Makka 34. Kiganya ne amulonda. Ezakkira e Makka ziri 33, ezakkira e Madina 3, ezakkira e Madina 3. Imran yanukuno na kino kivudde mu Qur'ani. Ma hiya suwaru. Juzu uamme erimu essuula 37. Erimu essuula 37. W'omukisa akubalira akwate Qur'ani abalire essula ezakkira e Makka. Tomanya ozinza okukula obubonero. Wakubalira ma hiya suwaru al-Qur'aniyya tabda'u bilhamdulillah. Suratu al-Fatiha wa suratu al-An'am wa suratu al-Kahf wa suratu al-Fatil. Okumpira obubonero busatu. Obubonero busatu obufunye oba kutunyonnyola ekigambo mu aleho omuzindaala emabega wali waliwo omulala abaze
mugyeko abalira Imran waliwo omulala amaze Imran yagambye Imran yagambye empaka zirimeka wagala 34 bakuwe obukange kuno yazze kulema walina kigambo mu aleho tukakkane tunga nawe weetaba munno otunyonyodde ekigambo mu aleho ye yakenkuka mbyafaayo naawe kenkuka nabbi saa sallama yalina abazinyi babiri asooka ye Bilaali bin Rabaha owokubiri ye yali ani obubonero busatu owokubiri yali Abdullahi ibnu Ummi Maktumin wanika slide weyo mwaka kumu mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama muyalan mwaka kumu Haji sallallahu alaihi wasallama muyaranira entalo ebbiri mwaka gumu gwali omwaka gwa 8 hijiriya bakubera obwerero busatu Naam, bismillah kayondo. Umar ibn Khattab ya baada okumitibwa ayina gwe yatuma kumaki afumise yani yerodde omumbuli. Kibuuzo kiri nti gwe yatuma yalabaani gwe yatuma ekibuuzo kiddamu Umar ibn Khattab ay kuma kiganyi Umar bin Khattabi wamala okufumitibwa yatuma sahaba ayitibwa Abdullahi ibnu Abbas agenda alaba mufumise Imran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda okukima esswala ebigambo byonna bye tusomera mu sswala taata yabimulabira tubisome naye waliwo kye yasembayo okutulagira ng'ate tekiva mu bigambo bye wabula nabbi yakonamu kikondi sitampu tulina ekigambo mu sswala ekiggalanda nga kyo kyali kyakunsi ekyewuunyisa sahaba ye yakyogera nabbi n'agamba ekyo nkyagala mu sswala zammwe olw'obulungi bwe kirimu nze kiŋŋamba ekigambo ekyo Rabbana walakal hamd wangi Rabbana walakal hamd tomalaayo kayondo mumuwe busatu ekigambo Rabbana walakal hamd hamdan kathira neddikiri gyekoma eyo sahaba ye yagyogera nabbi n'agisiimira esswala yaffe sallallahu alaihi wasallam kayondo ekibuuzo kino kigamba bwe kiti ma hiya assura في القرآن يعني سميت بالقتال فين يري سورة إنه دين ينيوم زين سورة يالي لمن يقريب سورة كي سورة فرقان سورة توبة سورة التوبة تبقوا مبوني سورة الأنفال لا bakunjire ko bolero bubiri surati Muhammad kayondo oli ndeete twayogedde ku mukyala senga avaamu olubuto nga terunatuusa bbanga lya myezi 4 omukyala oyo asigala mu mbeera za bulijjo asaala
asiiba ne Qur'ani asoma. Kaakati omukyala avuddemu olubuto lwa myezi 4, kale avuddemu olubuto lwa myezi 5. Omwana oyo oba olubuto oluvuddemu tulukolera ki? Biki ebikuvunaanyizibwako nga ffe abaliwo nkuwa obubonero 3? Ekibuuzo kitegedde? Ayiwa. Omwana oyo aba avuddemu mu lubuto. Omwana oyo abeera avuddemu mu lubuto. Omwana oyo ffe abaliwo ku nsi tuba tukakatibwako ekisooka okubeera nga tumusaalira. Ekyokubiri bw'abeera nga tulina omubiri gwe nga gwavuddeyo nga tuguyina bulungi, tuba tukakatibwako okubeera nga tugukolako emikolo nga gye tukola ku muntu gwe baali ekyo kyebadde nsinga okwagala. Nkwadde obubonero 3. Omwana oyo bw'aba afudde tumulaba ng'omuntu omukulu. Byonna bye tukola ku mufu omukulu, omusiraamu n'omwana oyo omuto ow'emyezi 5 bimukolebwako. Nkwadde obubonero 3. Naam, Kayondo. Naam. Okugeya n'olugambo tebikkiriza mu Isiraamu ekiri? Naam. Tebikkiriza mu Isiraamu. Ne waliwo embeera bituga nebikkirizibwa. Tweja sembera nga bbiri ng'omutakkiriza okukola olugambo n'okugeya. Embeera esooka nga waliwo afudde naye nga waliwo kyetumulabyeko ekirungi ne tumugeya mu ngeri y'okwogera nti alabise nga ayinza okugenda mu jjana. Okugeya kitegeeza okumukolako olugambo. Ogambye okugeya? Okugeya okumanyi? Ate olugambo? Olugambo tebikkirizibwa, which means bibi. Wabula ekitakkiriza kisambu kiba kiri. Kati twagala tubuulire embeera bbiri nga bikkirizibwa. Embeera esooka kwe kubeera nga waliwo embeera esooka kwe kubeera nga nti waliwo eyafudde ne tumwogerako eno ku mabbali nga twamulabyeko ekirungi ne tusalawo tujje tukimwogereko ekirungi ekyo kye twalabyeko. Kandi olusanga tulimu okukwogerako kana ebisajja mulungi mwetowaze muki oyinza okunyiga tibangeyeza waki nedda ekikunyiiza nga bageyeza kituli mu kwogerako. Naam. Embeera esooka okugeya n'olugambo ebikkirizibwa okubeera nga bikolebwa. Ekisooka kwe kubeera nga nti waliwo omuntu kegamba akola ekikyamu mu society ne tujja eno ku mabbali nga tuba twogera nga ne bano abantu abalala bataliyo tubagamba tumwogerako mu kubagezako okwewaza okukola ebyo byakola. Naam. Embeera endala? Embeera ey'okubiri kwe kubeera nga embeera ey'okubiri kwe kubeera nga obudde olwo. Naam. Embeera esooka yembeera gyayogedde okubeera nga waliwo omuntu akola ekibi newabula ffe waatali ne tubeera nga twogera ku kibi kye naye nga twagala okwewaza baneeno abasigadde. Embeera ey'okubiri kwe kubeera nga waliwo omusajja ng'alina omukyala gw'ayagala okuwasa n'akwebuuzaako okkirizibwa okwogera ku kabi akali kw'oyo omukyala okusobola okubeera ng'otaasa amaka mu maaso eyo. Naam. Okugeya n'okukola olugambo bikkirizibwa. Omuntu okwebuuzaako alyatambadde lyamuwoowa obanga omanyi tina kiwolenga wampisambi mugambe tutwawaana ensolo yakola ki yamulagira. Naam. Bismillah. Nyanza Abdulkarim. Kino nno kitonde mu bitondo bya Allah. Kaleera nsolo eyitibwa daldal. Ogimanyiiko ki? Daldal. Kigani. Oyimu ani alonda? Kiganye ekika kya nsolo kusallama kyeyaweebwa kabaka w'e Misiri. Nyanza bwe tutunuulira omwezi guno gwa Ramadhan
tuyinza okulya idi yaffe ku lwokutaano. Yes, sir. Kiramula kitya okusaala ejjuma ku lunaku lwa idi? Njagala ompe ansa eyo n'obwegendereza. Kiramula kitya okusaala ejjuma ku lunaku lwa idi? Kusaala ejjuma ku lunaku lwa idi fardu kifaya. Wangi? Fardu kifaya. Nina mulonda. Kiddemu n'obwegendereza ekintu ekyo kugamba nti kiri jaiz kikkirizibwa. Njagala otuliriza abantu bano bagambe bulungi enamula nti otugamba kikkirizibwa. Njagala otugambe imma otunnyonnyole kale naye tutugamba kikkirizibwa. Nawano wetudde tikikkirizibwa okutuulawo ekikkirizibwa wamma atuga tubuulire bulungi abazadde bano bagende eka nga bakitegera. Ejjuma ya idi bwetebagana ejjuma bwetebagana ne idi ne tujja ne tubeera nga tuyimirizawo salatul idi, singa tuba twagadde tusobola okudda ne tuyimirizawo salatul jumu'a, naye tusobola okubeera nga tugireka olw'ensonga amawulire ge twandifunye ku jjuma tusobola okubeera nga twagafunye mu idi. Ansa eyo eriemu kuzenjagala kyotegeeza nti ejjuma ku idi yonna kyekyo ekyo kati nambulula njagala ansa otegese bulungi abantu bano kati nze njagala kusaala ijjuma bwe ntuuse mu muzikiti nga bonna bategedde ya sunna nkole ntya? anti kaakati imurani okuwadde abampuliriza abalungi juma ku idi ya sunna eri abayagadde agisaale naye ku imaamu yatteeka kube tujja okusaala ejjuma atani atusaala ani ani atusaaza muwadde imurani. Muganda wange Nyanzi enjawulo ما الفرق بين السحور بفتح السين والسحور بضم السين؟ ما الفرق بين السحور بفتح السين والسحور بضم السين؟ السحور يداو السحور ككسيرا كتوليرا مدى السحور ككسيرا كتوليرا مدى السحور kyekyo kyetulya ku ddaago. Asahur ke kaseera mwetulira ddaago. Ekisooka kiriko siini, ekyokubiri siini eriko fataha, ekyokubiri siini eriko dhamma. Ebigambo ebyo amakulu gaabyo gombiri. Asahur kyekintu kyetulya ku ddaago. Asuhur ke kaseera ako akaddaago. Singa mbadde nsobola okuga nti bakuwe 7 nandikyogedde ne bakuwulira 3. Nyanza obusatu obufuna ekyange kikino ogenda kumpaayo ekigambo sujudu okimanyi? Kyeki kuvunama. tulina envunama za mirundi 4 mu busiraamu zimmenyere nga bwezinyonnyola obwa. tulina envunama za mirundi 4 zimmenyere nga bwezinyonnyola luno ntegeera nkwogolera kitandufunzi kiganye asoose ani asoose imaamu tulinawo wanje Kayondo imaamu tulina kyetuyita sujudu sahawi yeeyo kubera gyetuvunama nga twerabidde mu musala nga tukoleddemu ensobi. Netuba ne sujudu tilawa
yeyo sujudi gyetuvunama nga otuse kabonero akalaga okuvunama mu Quran. Netuba ne sujudu shukuru, yeyo sujudu gyetuvunama nga aliwo ekirungi ekikutuuseeko novunama mu ngeri y'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Netuba ne sujudu sala, kwe kuvunama kw'omusala okwa bulijjo kwe tuvunama nga tuli mu sala. Nyanzi baadde banganya okukuwa olw'ekigambo sahawi wakyogedde bulala nogamba sahawi tetulina sujudu sahawi okusinziira ku baawulidde naye nkwadde obubonero buna busatu tulina oluvunama lw'okwebaza Allah bubiri Nyanzi tebakuwa ono bamuwa obubonero bubiri tulina oluvunama lw'okwebaza Allah oluyitibwa sujudu shukuru ne tubeera n'oluvunama olwa sahawi okwerabira sujudu tilaawa nga tusanze embeera yonna etulaga okuvunama mu Quran ne sujudu sala. Nyanzi ale kyesirizigabiddeko ggwe kubanga balaba mwalika batwala enkyali batazi nabbi we yafiira basahaba baali bagenda mu lutalo ekyo kyokimanyi oba mawulire kimanyi tuwa erinnya ly'olutalo olwo bumbonero bagiyita ghazwatul yamam. Kiganye olwakironda ghazwati ar-rum ghazwatu ar-rum naam waliwo alonda kyala singa ogambye Sauda bintu Zamaa oba Zainabu bintu Khuzaimatu baali bakyala basatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa nga bamusingako ku myaka. Naam. Mu Qur'ani essula eŋŋombe egy'okufuuyibwa ng'ekiyama kigenda okuyimirirawo yaweebwa amannya. Okufuuyibwa kw'omuntu kwaweebwa amannya mu Qur'ani gali abiri gatuwe. Tuyinamu assuur. Nedda eŋŋombe eyo gy'oyita suur okufuuyibwa kwayo kwaweebwa amannya abiri. Tuyinamu assaakha ne attaamma. Nedda nina namukali batuwulire bagambye assaakha okufuuyibwa kw'eŋŋombe tuyina esooka n'eyokumeka n'eyokubiri. kati ezo esooka n'eyokubiri zituneemingire. Arrajifa الرادفة الرادفة يسوكا تتبعها الرادفة يوكبي. المطلوب من الوسط ما هو ضد التي ضد opposite. نعم. يجيغامبو يتسلق sijimanyi alamulonda yatasallaku ye muntu okubanga alinnya opposite yakyo yanzil kikulemye juma kintu kiyinza kukulema. Ekigambo abadira wali okiwuliddeko. Al abadira al arbaa kitegeeza ki? ba Abdullah bana bampe obubonero busatu. عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن العاص موحد. نعم. نوران سراج. نعم. الله سبحانه وتعالى يستحقيق القرآن تحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الله نشر أقصى صلاة الخوف. صلاة الخوف يجي
essala y'omu lutalo nga tuli mu lutalo. Essala y'omu lutalo. Allah okussa etteeka ly'essala ly'omu lutalo. Twali mu lutalo ki? Ekibuuzo obubonero busatu. Twali mu ghazwatu. Yali ghazwatu Uhud. Ghazwatu Uhud kiganje. Twali mu lutalo lwa ghazwatu Dhati al-Riqab. Naam. Naam, Kayondo, bismillah. Lo Kayondo waliwo waliwo omusajja bamuyita mwana wa Katonda. Abayahudi oyo gwe bayitanga omwana wa Katonda yaani ng'oteereddeko n'erinnya lya taata we. Wangi? Kiganye. Wayi. Uzairu naye taata we si. Bo bagamba Uzairu ibnullah naye nga Uzairu ibn Sharuhi. Uzairu ibn Sharuhi. Ayondo kino kyangu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu Isra wal Miraj, bwe yali akyali mu ggulu ne bamuwa esswala, alina nabbi gwe yogerezeganya naye ku by'esswala. Era nabbi oyo ensonga lwaki tusaala esswala 5? Nabbi ki oyo? Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Ayondo mumubonere busatu. Kayondo tulina ensonga nyingi nnyo ezireetera abantu okukola shiriki nyingi, naye njagala ensonga enkulu ennyo esinga mu ezo lwaki abantu bakola shiriki. Banziriremu. kibuuze mu Lwarabu. Tulina ما السبب وقوع في الشرك في بني آدم عموما؟ babeera baagala kuteekawo ekinaabayamba okutuuka ku Allah nga bamusinza. Ani amulonda? سبب وقوع الشرك في بني آدم البلوغ في الصالحين. bulugu fi salihin nakino kiki Kayondo wanyinyonyodde envunnama ennya, mwabaddemu oluvunnama oluyitibwa olwa sujudu sahwi, oluvunnama olw'okwerabika. Mpa asbabu sujudu sahwi athalatha ekubonero busatu. الزيادة في الصلاة، الشك في الصلاة، والنقصان في الصلاة. بنزل الرuganda okubeera nga obuusabuusa musa nga wayokya obuusabuusa. Naam, Kayondo. Mufuga obumu obw'esswala. Tubuulire lwaki twazina ku ssala ya Idi. Tuwe ensonga emu lwaki twazina ku ssala ya Idi. Tutazina ku ssala ya Idi kubanga tekyali mu nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayondo, lwaki twazina ku ssala ya Idi. Tuwe ensonga emu, si nnyingi, tuwe emu yokka obubonero. Kubanga essala ya Idi egenda kubanga tetwazina ku ssala ya Idi kubanga tugobera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate tekyali mu nkola yo kubanga tyatulagirako kubanga twazina ku ssala ya Idi.
twabuliranya akazindaalo tetwazina ku swala ya idi olw'ensonga twazina swala za watteeka salatul idi ya sunna. Naam, tetwazina ku swala ya idi kubanga ya sunna ate twazina ku swala oba obubonero bubiri. Naam, bismillah. Tuli ku kibuuzo ekisembayo. Nyaza Abdukarim Ummu Ammarati kiky'omumanyiiko? Kiganye Nyamulonda. Ummu Ammara y'omu ku abo abaabika Nabbi sallama mu lutalo lw'e Uhudi, y'omu ku abo abaabika Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu lutalo lw'e Uhudi. Nyanzi kino kyangu mu sizoni mwe tulimu eya Ramadhaani ng'eggwako tuli mu kuwa zakatul fitiri. Bwe guli zakatul fitiri erina amannya mangi agaalabikira mu bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ng'ejjembe zakatul fitiri mpaayo amannya 2 amalala mw'obubonero. Kiganye Nyamulonda amannya ago bweba tetugiisa zakatul fitiri tugiyita sadaqatul fitiri, bwe tuba tetugiisa sadaqatul fitiri tugiyita zakatul abdaani. okyali ku zakatul abdaani eto aya toka kugisoma venye nkuwulira ekibuuzo ega nti fakultu ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما ننسى ما نوع العنزة في كلمة استغفروا ما نوع العنزة nsaba kunziramu ربكم إنه كان غفارا ما نوع الهمزة في كلمة استغفروا؟ همزة الوصل. الوصل بقوه ونرو يسف Nyanzi waliwo nyanzi omulala akwaba bamuyita nyanzi ya siira namu kino omusanyuse omusiraamu akkirizibwa okulunda embwa sooka onziremu ekyo si kyekibuuzo. Waliwo obusiraamu obumuteera abugamba nti kati okkiriziddwa mpaayo embeera 2 omusiraamu bakkirizibwa okulunda embwa. singa omusiraamu oyo abanga agenda kukozesa embwa eyo mu mbeera nga okuyigga kimu te singa omusiraamu oyo aba abeera mu kifo ekitiise ennyo ng'agenda okukozesa embwa eyo mu kumukuuma. Mpa ekigambo kimu ekitegeeza ekyo. Okukuumibwa. Kwadde obubonero busatu. Ngobe nyini nakubuuza ku tarubini no ngata tuwulirangako ate nga tya amakulu gato siwo kiri batandikira kyekyo kitegedde amakulu gaakyo tewagawulidde. Kitegeeza okukola ki? Okwatuza. Tukinyura okwatuza okwo. Ekibuuzo kigamba nti kikkirizibwa okukola tarakayini ku muntu nga si musiraamu. Tekikkirizibwa. Kikkirizibwa.
kikkirizibwa oganeze kikkirizibwa izibwa bakubonera obusatu wallahi babunziridde ekibuuzo ekyabaddeko balidde mukabuuza bali nalidde okwogera ansa abadde ya yesu oba nedda nosooka notugamba nedda bali ne bawanika baba bakuwadde ansa era pano ya judges naze tukyusaamu ku kibuuzo insha allah tugakyusaamu wano Nyazi ربي وسلامه عليه أما بعد twala omukisa guno okwaniriza abantu mwenna abaami n'abakyala abazadde baffe abalungi mu mpaka zino n'enjozaayo z'abayizi baffe abali mu lukontana luno awamu n'abawagizi okutwalira awamu wadde gw'oyagala ayinza okuba nga si yasinze naye tukkirize ebinaaba bivuddeyo nti byebyo allah byateekateeka era byeyagera mu kaseera kano mukkirize bakadde baffe tusanyusa okubalaba mu kitundu kino wantuli kibiri ku luguudo lw'ebusaabala era nga tuli mu mugi ogwa masidi khamisi wano ekibiri bagulayi baffe atandika n'omukulu w'ettwale gye tulimu eri amakindi essaabaga municipality ettwale ebikulembera mukadde waffe sheekhe omusomesa omutendeke sheekhe ismaila kazibwe imurani nga ye mukulu w'ettwale eno lye tulimu era sebo Sheikh Kayanja oli mugole waffe mu bendobendo lino era yatambuza ekintu kino nekyeyagaliramu nga yatukulembedde oyo Sheikh Kayanja ewaddaawa eyadda mu bigere byange ku disitulikiti yeyitibwa Entebbe muzire mu disitulikiti era kati yatuweereza mu kifo kya ddaawa sebo twesinga okubanga ofisiza akadde netubeera wamu naawe mukadde waffe sebo tugenda kwogerako ngaekiseera kyekituusa era omukulu w'ettwale yajja okukola omulimu ogwo kubamba nsose wenina okubeera nti mukuumala mukkirize mu kaseera kano mpite omukulu w'ettwale abeere ng'ayogerako gye tuli bandi badde babeera wano obudde bungi naye ekyamazima ababeetaaga bangi naye ffe tuli bamukisa nti basoosowazaffe abalala balyoka bagoberera wano we tuli mu ssomero ya Ibn Masud High School nga lyessomero eritalina liriwunyamu mu masomero gonna wano mu byonna mu luzungu ne mu ddiini batogamba tuli ba ddiini yokka naye ne mu luzungu tukikola era ensekkiriza sebo omukulu w'ettwale mugole waffe kkiriza ogereko eri abatuuze bano inshallahu taala
Bismillahirrahmanirrahim. Sebo hili ticha w'essomero lino Ibn Mas'ud. Sebo mbere waffe mugole waffe Muzimu disitulikiti ne ttiimu ekuwerekeddeko edi ticha ne sitaafu yo abasoyisoyi abakontanyi abazadde b'essomero lino abazze okuweesa omukolo guno ekitiibwa naffe abawagizi bannamawulire nammwe tubasoosowazza sebo imamu w'ekitundu kino abagenyi baffe mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Essaawa eno tuli mu lunaku olwa 28 mu mwezi ogwa Ramadaani, omwasi wa Qur'ani ey'ekitiibwa obwedda ebigambo kwe bitambulira byonna ebya Qur'ani n'ebyensi n'ebya sayansi w'ekikugu mu magezi byonna bitambulira ku Qur'ani. Era mmwe abakontanyi abasoyisoyi bagenze ne bagamba ate bino bya nsi bino byaki naye byonna bitambulira mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Sebo mugole waffe DDK wa Ntebe Muzimu disitulikiti, njagala okuyozayoza essomero lino erya Ibn Mas'ud Sebo ng'ali kulirwa head teacher oyo omulungi lisoosowaza nnyo ettwale ly'amazimba ekyabagawo. Era naffe ng'ab'ettwale limu ku masomero betusinga okwenyumiririzaamu nga ab'ettwale jjo ly'abalamu ng'ettwale twakajja wano ennaku 2-3 ne tugenda mu career guidance. Ate essaawa eno tuli mu mpaka z'abakontanyi bano. Abakontanyi abatudde ku butebe mwenna muli b'amaanyi. Akatebe ako kokko katuulako kitegeeza nti ku nkuyanja n'enkuyanja y'abayizi ba Ibn Mas'ud mwe musinga. Tusaba Katonda abateeke mu basinga. Kenjogeddeko katono kenjagala nti ebintu byonna wedda bye babasoyasoya biri mu Qur'ani ey'ekitiibwa Katonda yagamba Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalamu suratu Yusuf ng'amulagirira okubeera nti ayigiriza abantu okulima. Bw'oba olima olabira ddala nti okulima kwa byansi kwa byankulaakulana ey'ensi, naye ate bwe kiba nga kivudde mu Qur'ani kitegeeza nti Qur'ani eyagala nnyo abantu baayo. Ab'ensi yonna bakkiriza si bakkiriza bonna babe bulungi. Kati Nabbi Yusuf yalagira okubeera ng'alima era n'atuyigiriza mu suratu Yusuf bwe yagambira tazra'una 7 sinina da'ban fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ebyo byonna kulima naye olaba nti biri mu Qur'an. Bwe tugendako mu sayansi w'obwengula, abantu bagenze mu bwengula era naffe ng'obwengula bwe tunyumiririzaamu, kubanga kati ebyuma byatandise dde okutega oba omwezi gunaalabika ng'abasoyise batugambye tuyinza okusaala ku Lwokutaano. Katonda yatugamba nti sanurihim ayatuna fil afaq, tujja balaga obuyinza bwaffe mu bwengula.
oyo sayansi wabwengula sebuhediticha nga tusinzira mu ttwali lyaffe lyasabaga olunakindi nsaba opulantinge wano ekizungirizi tugende naffe mu bwengula tunoonyereze ku mwezi guboneka gutya gulabika ddi n'ebirala ebiri mu bwengula ebyeyunyisa insha allah nze newaddeyo njagenda ewa pulezidenti w'eggwanga eno pulezidenti Museveni mugambe nti mutwale kwegulmasozi secondary twakuze ekizungiri jangu okiro kinge abaana bagenda mu bwengula kubanga katonda yatukkiriza n'atugamba nti sanurihim ayatuna fil afaq tujja balaga obuyinza mu bwengula eyo katosobola kugamba nti okome bukomyawo ku sayansi owokungulu nga tokoze kizungirizi sebutujja kino ntinga n'ebigambo ebyo twebaza nnyo abayizi bano naddala abeetabye n'abasomesa bonna abasomeseza abayizi bano n'abayizi abakkiriza okwetaba mu nsonga eno okuweesa omukolo guno ekitiibwa tusaba katonda ayongere emikisa mu kifo kino era atufuule nga kyamukisa ate nga kyabuwanguzi ebbanga lyonna sebulima mutukwebaza era seba omugole waffe DDK deputy district ebigambo byonna byetwetiise kuva mu disitulikiti gwobirina tusaba obeeko obubaka bwotuuse eri olukuŋŋaana luno insha allah bakulindidde omugole waffe seba mukama wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Obulwa wotandikira naye ate ng'olina kufunawo. Sebo omukulu wa ddaawa ku disitulikiti Sheikh Abdulatifu Kayanja ng'ate ye returning officer ayalondesa ava waggulu omukulu w'ettwale mu kulonda okutaalimu mpulunguse zonna. Sebo omukulu w'ettwale Makindye Ssaabagabo Sheikh erya byafula nditeekeko oba lyondireke Sheikh Kazibwe headmaster w'ekifo kino, abagenyi abakulu bonna mu bitiibwa byabwe, abasomesa ba Qur'ani n'abasomesa abasacula, abazadde, abaami n'abakyala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya itikafu n'olwekyo tajeemye bujeemi kujja era tanyoomye mukolo, naye
ate ibaada nakyo kintu kikulu era tasukkulumizza kirala ku mukolo guno yalibadde ali wano naye ibaada eyo oba oli awo ekufuula limited mu ntambula zo. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ayatusiza ekitabo Qur'ani. Nga Sheikh avudde waggulu bw'ayogedde nti Qur'ani tekoma kusachula, tekoma ku theology, tekoma ku bya ddiini byokka ne musachula egendayo, naye ate yeeyitawo netubuulira ne bye tulibeera nga tufudde. Gino emisomo emirala gye bitakola ki, gye bitakoonako. Ndi wa mukisa ekirevu kyange bwe kyali tekinnafuuka kyeru, nyinza okweyita omu ku bafawunda b'amasomero gano aga Ibn Mas'ud. It's unfortunate nti emirimu ne solidarity n'obumu bwe twalina gye buvuddeko bugenda buseebengerera. Twakuŋŋaananga ne tukola emirimu egy'awamu egy'obwannakyewa naye nga mirungi mizibu. Ibn Mas'udi ey'ebunnamwaya bwe twali tugitandika twagendanga ffeffe nnyini, oba oli ki mu siteetasi yo gy'oli. Twakuŋŋaananga n'ab'ebitiibwa n'ab'amaanyi ne tusamba akadongo ne tukakuba ne bafulumyamu amataffaali. Y'entandikwa ya Ibn Mas'udi eri, era effort eyo ye yavaamu lino. Mu lino saapatisipeetinga, nyinza okuba nga nali siriiwo, naye ng'entandikwa yava eri ku liri ettono mpaka ku lino, n'ekigendererwa kyakusomesa Qur'ani baana ba ggwanga lino. Qur'ani kye kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Amasaala gaaliwo nga ffenna tetunnabaawo, abamanyi ne bakakasiza ddala nti Qur'ani si kitonde, naye huwa kalamullah, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani si kitonde, naye byo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ye yabyogera biri paati ku ye. Amaanyi ga Qur'ani era baana bange mufube nnyo, era wano we tuli wasanyusa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, abasinga obulungi y'oyo ayiga Qur'an ate n'agiyigiriza. N'olwekyo okusoosa abasomesa ba Qur'an n'enzizaako abalala teyabadde mistake. Abasinga obulungi mu mmwe yeyeeyigiriza Qur'ani, yayiga Qur'ani ate n'agiyigiriza abalala. Teebereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kivudde mu ye nti omusomesa wa Qur'ani yasinga obulungi mu bantu bonna. N'olwekyo abasomesa mwenna mukola omulimu gwa ttendo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
knowledge ng'avudde waggulu bw'atugambye ilimu nafia, ilimu egasa, ate eyitawo tekoma ku Qur'an yokka, ne ilimu endala eya sacula naye ebalibwamu ilimu nafia, kubanga oli bwakusala olubuto ng'oli mulwadde n'akulongoosa n'owona, ate toyinza kugamba nti eyo ilimu tegasa. Oyinza okugamba nti tegasa? Tekisoboka. Yonna egasa, eyawukana bwawukanyi. Qur'ani huwa kalamullah, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, alimunazzal min indillahi, ebyasibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, biwasitatu Jibrilu alayhi salam inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Byakka bigambo bya Allah yabisa n'abisa ku Jibrilu n'abireetera nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Ffe tetuyinza kubeera nga bali abagamba nti nedda Jibrilu yatankana. Can you imagine? N'olwekyo tubinyweze nnyo. Muhammad sallallahu alaihi wasallama byatusomesa byebyo ebyamusomesebwa Jibrilu alayhi salam. Alimutaabadu bitilawatihi, bwe tuba tusoma Qur'ane tuba twesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo bikulu, bwe muguwa gwa Allah bw'ogwekwatako tosobola kubula, bw'ogwekwatako tosobola kuzikirira, gukuprotectinga ne mu mpisa zino zetuwulira embi zonna ezanjadde mu duniya, n'abakulu b'amadiini abamu abali ku toopu nga n'ebitabo bye bakutte ebibali mu nkwawa, ate byo byayitawo ne mu kuvumirira ebikolwa ebikyamu. Kuba mu hadisi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yannyonnyola bulungi singa omusajja agwenyuka n'agenda eri musajja munne amutwale ng'omukyala, omusajja oyo yattibwa. Ate Allah ye yanyiiga nnyo n'ayitawo n'abookya n'obbookya. Sayyidina Ali yagamba nti abo beetaaga kubatta ne tubookya n'okubookya. Banne ne bamukomako nti Allah yekka yabonereza n'omuliro. Naye kikwasa ennaku nga waliwo abali ku toopu y'enzikiriza ezimu ne bagamba nti dembe lye aba talina kyakoze, aba talina kyasobezza, waddembe omusajja okwetwalira musajja munne nga mukyala we, n'omukyala okutwala mukyala munne nga mukyala we. Embeera ezo zonna Qur'ani ye constitution y'ensi yonna. Kiriza obagaana, yo teyogera bitasoboka era teyogera bitaliiyo bw'oba tobitegedde oba tonnabitegeera butegeezi. N'olwekyo tuyina essanyu lya njawulo era lya nsusso okubeera nga tuli mu kifo ekisomesebwamu Qur'ani. Wa barakallahu fiikum. Era omulimu guno wallahi mugutwale mu maaso, mugende nagwo mu maaso insha Allah. Sheikh District Kadhi Sheikh Sulaimani Sendija Faruku, nange nze Faruku Sengendo, yeye Faruku Sendija, yagambye
ajja kuweereza Qur'ani endala wano ebokisi emu, sigamba nti wano ziweddewo naye nazo zeeyongere ku ezo ezisomerwamu wano. Baddu ba Allah ab'ekitiibwa, ebigambo bya Qur'ani tosobola bimalayo nga bwe yakkira emyaka 23 toyinza byogerako mu ddakiika n'obimalawo okuggyako okukoonako obukoonyi, nga bwe tuli nti tulina ensonga endala we tulaga naye nga twasoosowazza wano oba eri tukeerewa tukeerewe. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okubeera wano Entende okutwala emikolo gino mu maaso mpaka lwe ginaggwa, naye nga mbategeezaako kamu nti mu celebrations za Eid twalonze ekifo ky'entebe okutuulayo tucelebratinge, naye ng'ekigambo kigazi kirimu ebintu bingi, tukuŋŋaanireyo okutandika ku ssaawa 6 wajja kubaayo abagenyi b'enjawulo n'okubeera nga tujja kubeera nga tufuna message eva mu disitulikiti na biki bye tusuubira okukola era n'obubaka bwaffe eri abakulembeze ba gavumenti eya wakati na biki bye twetaaga. Bayimaamu mwenna ebituuti bwe mwali bivuddeko ku lunaku olwa Eid mwali badde twegattira wamu, tubasaba n'abaana nga bano bwe muba musobola okubeera nga mujja nabo ne tujaguliza eyo Eid yaffe, oluvannyuma ne mukomawo insha Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mukirize ebintu bibiri nabyo tubikolere ddala. Oyo ali maaso gammwe ye Mukama waffe, ye mukulembeze ku ssomero lino, ye Sheikh Ayubu Rashid Musiriro, abayizi bamalayo okussa Musinenge naye bali abagomagasa Musoda, ye Mukama waffe yakulembera mu kintu kino era tumuyimirizaamu nnyo olw'okuba nga ebiseera bigere. Mukkirize naye akkirize tajja kwogera mu biseera bino, ajja kwogera gye mujja olw'okuba nti mugenda bangu. Ako akamazi akasembayo sebo bakama bange, essomero lino likola ebibuuzo ku mitendera egy'enjawulo mu ddiini y'Obusiraamu, era tuli ba mukisa ntwentaba mu bibuuzo bya IPLE, Islamic Primary Living Examinations, era nga tuli ba mukisa omuwandiisi w'ekitongole ekyo awandiikira ebibuuzo by'obusiraamu mu Uganda. Ku ddaala eryo tuli naye ku mukolo guno, era ne tubeera ba mukisa nti abayizi abaffe be bamu ku abo abaasinga mu ggwanga Uganda mu bibuuzo bya IPLE. Olw'ensonga ezo omugole waffe kkiriza mpite sekuyita wa IPLE atwale omukisa guno ng'aliwamu n'owaddaawa babeere nga bagaba tisi certificates 2 mu maaso g'essebo ez'abayizi abaasinga oba abamu ku abo abaasinga mu bibuuzo bya IPLE mu ggwanga. Si omukadde wange ezisigadde zinaagabibwa abalala
nezo nsaba sekweta wa IPLE abeere nga atukolera omulimu ogwo awamu n'owaddaawa inshallahu taala. Mukkirize omuyizi gwe bayita Nankabirwa Latifa ajje kubanga yekabejja mu kintu kino. Mukkirize ajje Musa Abusiraje woli sebo naawe jangu okusoosowaze mu kintu kino kubanga okusoma si kwangu. Musa Abusiraje oba wooli jangu naye tukusimbula ekintu Musa Abusiraje teyasomye. Barakallah. Abo nno besobodde okubeera nga babeerawo ng'akabonero ku bayizi bali, naye mukkirize sekwita wa IPLE abeeko obubaka bwatuusa mu kitongole ekyo. Bismillah, sema baby teacher DDK ku nsonga za IPLE wansi wa Uganda Muslims Council yongera okukakasa eggwanga nti Ibn Mas'ud etuula ebibuuzo ebyo ebiva ku kitebe ekikulu Uganda Muslims Council nebisaasaana Uganda yonna nga ne Ibn Mas'ud mwali, era omwaka oguwedde bamu aba Ibn Mas'ud kubakola obulungi tubayozaayoza mugende mu maaso inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.